naye amawulire gembawo si malungi. Jjajja Bin yafudde era yafiiridde mu muliro ogwakutte ennyumba gye mulaba wano. Muliro we gwakwata ni Jjajja Bin yalimu n'abawala abalala babiri be bantu basatu, so omuwala omu ne Jjajja Bin ne bafiirawo. Omuwala omu ye waali poliisi mulina nga suspect. Tugenda batwongera okubawa emboozi zino. Owaaye kiki obusungu nga bungi ng'onyiize bannamawulire mwantama nange nga wendi bannamawulire mwantama nammwe bamu era nkolako mawulire otunde sitole zo. Okomyawo pinti eno wansi omuliro kumale gukwate. Wait like 15 minutes ngene gukwata nga mazo okomyawo omwana wansi. Tuli ku nsonga z'omugenzi katumuyita mugenzi Jjajja Bin Lukonge Ivan amanya ge agaddala aka Jjajja Bin. Ono yatufaako olwokuna lwa wiiki eri ewedde leero Friday kitegeeza awezezza wiiki namba n'olunaku lumu nnaku bbiri bukyanga afa. Nengamba kanzibe laptop eno nsobola owonya abantu coronavirus. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 2 52 Guweze omwaaka mulamba bukyalo Lukonge Ivan abasinga obungi gumali mumanyi nga Jjajja Bin anyuka obulamu bw'ensi eno. Jjajja Bin yasembayo okulabibwako wano ku kyalo Well Spring ng'ennaku z'omwezi 10. Naye ate amawulire gafuluma nga galaga nti ennaku z'omwezi 11 ku ssaawa nga 8 9 10 awo ez'akawungeezi omuliro gwakwata ggoloofa era esangibwa mu bitundu eby'ekawempe ekyalo ekiyitibwa Jinja Kalooli. Ono nga mwe yajjiira era n'afa. Wano wennyimiridde we mundaba bw'otunula mu background yange ono waliwo amayumba ku kyalo Well Spring eky'Emmanga. Waliwo omwami bamuyita Mayambala yali nannyini nnyumba oba landiroodi Jjajja Bin mwe yali asula oba mwe yali abeera. We yava wano wennyimiridde we yasinkana n'owa boda ayitibwa Abudu eyamuvuga okumujja mu kitundu kino ku ssaawa 8:9 ez'ekiro okumwolekeza mu bitundu eby'ekawempe ng'era amugambye agenda kusinkana girlfriend we. Naye Jjajja Bin essaawa zino wetwogerera tetukyali naye. Tugenda kubanga tubateerayo emboozi ez'enjawulo ezongera okukwata ku bino n'obbakomezawo biki ebyaliwo emabega, biki ebyaliwo mu kufa kwe, yava atya wako okugenda gye yagenda, mukwaano gye, comedy ze yali azannya n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo. Naye ennaku z'omwezi ziri 10, so twagadde okubanga ate tubateerayo emboozi okuva gye byatandika ne gye byakoma. Jjajja Bin we yafiira yayina omuwala eyali ayina olubuto eyali ayitibwa Emily olw'emyezi 5 era we yafiira mu kaseera kano. Maama w'omwana ali luddawa, omwana ali kuki, family eri kuki. Waliwo yakwatibwa nga suspect mu musango guno yayitibwa Kaitesi era nga kigambibwa nti alabika ye yakola ettima eryaviirako bano ababiri okubeera nga bajjiira mu nnabbambula w'omuliro. Jjukira nti Jjajja Bin oba Lukonge Ivan amanya ge agaddala mu muliro mwe yajjira teyajja yekka, bajja babiri n'omwala omulala era ayitibwa Patricia. Naye ki ekiriwo ekigenda mu maaso? Suspect poliisi gwe yali ayina twasembayo okumanya nga suspect ono atwaliddwa mu kkooti olunaku lwali Lwakutaano. I remember very well nga poliisi y'e Kawempe yakola eddimu ery'amaanyi ennyo okulaba nga egoberera ensonga eno ng'etukubidde akasimu tubiri nga tugenda mu kkooti. Naye waali wamaze okuggwawo obutakkaanya wakati waffe ne famire eya Jjajja Bin gye yaziikibwa mu bitundu by'e Namaliiri awo Kayunga Road okuba nti ensonga twazirekera egende maaso n'okubanga ezitambuza. Mu mboozi zaffe ez'enjawulo tujja kwongera okubeera nga twebaza poliisi y'e Kawempe eyalwana buteerere okulaba nti egezaako okudduka mu kifo waliwo omuliro kalina we yali ekwase omwali abantu bano kubanga egizikiza naye yatuuka kikeerezi olw'ensonga nti nayo erina okuba nga yeetegeka. Naye tujja bbawaayo credit oba okwebaza okw'enjawulo especially omukyala bali bamuyita Madamu Sharifa Shifa
kyalo yalina lubuto ebiseera ebyo Osiside eyimirira mu musango guno okulaba nga ageza okulaba nti ajjayo amazima akola okunoonyereza ne basirikale banne ku poliisi y'e Kawempe ate babeere nga basindika ensonga eno mu kkooti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Sonko Muhammad okuva n'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 10, 11, 12, 13 tuwaddeyo wiiki nnamba okujjukira munywanyi Lukonge Ivan oba basinga obungi gwe bamanyi nga Jajja Bin. Kale katusooke tube nga tubateerayo emboozi eno bweti ate tujja bbanga tukomawo ne mu kitundu ekirala buli lunaku okumala sabbiiti oba wiiki nnamba tugenda kwongera okuba nga tubaddiza akatambi emabega mumanye biki ebyaliwo naki ekiriwo right now. Wumula mirembe Lukonge Ivan abasinga obungi gwe bamanyi nga Jajja Bin. Wumula mirembe munywanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obaddeyo mu kibuga naawe. Naye naawe myaka emeka nga togenda mu kibuga. Siya, mbadde nti ngenda okulaba ono lyanzalamu omwani asooka ono musirika ono omwogezi wa poliisi Onyango nze na mukazi wattu nsibya akaviri ngenda okumulaba tebinsaze. Olina omwana mwendongo. Munange nange mbadde naye mupigwe ngenzo olaba. Omanyi eno gye tuzungira. Waliwo emutwe yanzalamu omwana. Naye munaye mbadde ntuuka ku palamenti bwennyini. Ekintu kibwatuse sirika sirabanga kubba mbadde nsiraba mu firimu awo okumpi ne parliament wenyi mbadde nyingira bweti era n'olutula baluyimiriza mbadde wali wenyi ngangese okusinga n'omusajja okumpe sente ne goma sinze eri goma sefuuse ya kitundu nzize kino obaddeyo banange mwana gwe bomu katenkube akasawu kange kano kotolaba emindi eyamba banange siba kugamba lekera okuzungana n'emindi mu bantu kati sigevaamu negwa wansi siba kuva wakanga nsafuye ku mindi olowooza bomu ebadde tegenda kunkuba sawa zalinga 8 nezigwa 8 n'ekitundu ya kusaawa mwenda bwe ba omwana bukwata yakakubya odda sawa mwenda sawa mekeze kiro ezemisana misana esanga mwenda nga 15 minutes nga mkomeza wano wansi zaitaluza kumacha yajja kumacha okobyawo pinto wali lwakuna okobyawo pinto no wansi omule kumale gukwate wait like 15 minutes ngene gukwata nga mazo komyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutero mulaba ko bano ngajjawo c'est the first time na kuloluso temwamanya ko like enkolagana yena n'abantu bali babeera mu nyumba tewali abula okwate gambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad twebaza okutugobera ku Good Talent ne leero mboozi ya nnaku maziga kyenyizo bagamba Jajja Bin mwe nambadde mumanyi bulijjo ye Lukonge Ivan amanyaga agaddala nze mbadde mmanenjawo okumala akaseera paka weweebuzaabulizzaamu mukubaawo mwaka guwedde mwezi ndoza nga gwa 6 we namuteeramuuko naye amawulire gembawo si malungi. Jajja Bin yafudde era yafiiridde mu muliro ogwakutte ennyumba gye mulaba wano bayitawo Kawempe ki Kawempe Jinja Kaloli wantu li bayitawo Kawempe Jinja Kaloli tuyimiridde kuki kunjoki wewali kalina kunjuki wewali kalina yakutta omuliro obudde zabadde saawa nga 6 sawa 10 ez'akawungeezi muliro we gwakwata ni Jajja Bin yalimu n'abawala abalala 2 be bantu 3 so omuwala omu ne Jajja Bin ne bafiirawo. Omuwala omu ye waali poliisi muyinanga suspect tugenda batongera okubawa emboozi zino naye gwe mulaba ono gwendi naye ono Joshi muyimbi era abamu ku bayimbi benkola nabo nga nze manager waabwe era yabadde asinga ennyo okuwangala ne Bin akaseera kano nga nze ntambudde ngenze mbyange ebirala naye simanyi ebigambo bituweddeko. Jajja Bin afudde alese omukazi olubuto lwa myaka 5 lwa myezi 5 manya tetumanyi ngeje tugenda kunyonyola mu family taata we tetumanyi kale tuli mu mbeera yakatu ne tugenda ku police Kawempe batuwe details because yajiya muliro ku Lwokuna kusaawa nga 10 ez'akawungeezi police nejja batu ne bakwatira wano bangi ne ffe tubadde tetumanyi so tugenzera tukyamula ntandika okumunoonya ne tukozesa ways zonna paka etuguse ewali ennyumba eno so tugenda ku Kawempe ku police kubona babadde batunoonya tulabe naye twogera Jajja Bin ze embuyaga ezikaze engoye era yafa nasooka bulwako abeewaabwe. Nze Sonko Muhammad Joshi kiki tutandikidde ku ki simanyi embeera ya nnaku nnyo naye tugeza kugobya tulabe emboozi eno gyegenda okugwera. Yoyo yennyini ekifaanyi kyekyo
Simbula ne mulinde kukuba amasimu yakakuba tobakubira tokuba osindise message mulinde ko demo soko jemulo ko tubana bazotoba tunyenya soko jemulo iki ne kijyamu yo yenyini ejja onagwana ne sudanga wengi mwali mumanyi ajja uko wanene misana mundi ko gwata munyambe ne omanyi mutuyambako petulande jugende kunnyonnyola abeewaabwe tubabuulira matata wamaze emyaka 3 nga tamulaba mumu abatutaasa otwala ino information tunagenda ku police yajjanga mugenyi sembera koko wanene omukyala tunnyonnyola baddo gamba agenda kukumulire bino in fact si bibi netunyonnyola mugambe nti yajjanga mugenyi wabulanze kyemmanyi bamuyita bwisi yajjanga mugenyi omukyala talina nawe osobola obulwa omuntu ekyo ate ono omuntu mukulu yetegera nawe osobola obulwa omuntu wabulanze njogera amazima okulaba oyo omuvubuka nze namulabula bigi ng'akutte mutabani wange ng'amugjeyo waggulu n'amukomyawo wano ku dduuka kusawanga mmeka saawa zaalinga 8 n'ezigwa 8 n'ekitundu ya kusaawa 9 bwe bamane kukwata yakakubyao dakika saawa 9 saawa mmeka ez'ekiro ez'emisana yakakubyao mutabani wange 15 minutes ng'amukomezaawo wano wansi zaitaluza kumacha anti yajja kumacha yakobyawo pinto lwali lwakuna okomyawo pinto eno wansi omuliro kumale gukwate waitola like 15 minutes ngone gukwata nga maze okomyawo omwana wansi simanyi kyabaawo sijja balimba mubadde nga mutera omulabako bano temwamanyako like enkolagana ye n'abantu bali babeera mu nnyumba tewali wabula omukwate gwe balina okubuuza buli kintu jaffe tukyebuuza baali bazze kukola banaye tetumanyi ge gyetugenda kunnyonnyolamu ki bantu ba bamuzaala kayunga gye bamuzaala naye leero njogedde ne taata we n'agamba amaze emyaka nga 3 nga tamulaba naye nze mbadde mbeeranga naye n'abalala alina omuwala omukazi alina olubuto muganda w'omwali bweru tumanyi kati mugenda ku polisi Kawempe mpozi wetudda kukubo wali mabega omusibe bwe yabadde kati tweyanze ntujja kwongera ensonga ogwawo ne bannamawulire ne batabaawo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Aha, tugwikiriza omulangira Ssuuna olunaku olwaleero owaaye kiki obusungu nga bungi ng'onyiize bannamawulire mwantama nange bannamawulire mwantama nammwe bamu era onkolako mawulire otunde sitolezo owaaye nkusanze mitiijo ondage kalitunsi gozimbo byebino ebyabalema okukola byebino ebyabalema okukola byebimpalanya ate noonya keizi wonna wooli keizi nkunoonya keizi nkunoonya ate abadde atya bujo omanyi munywanyiiwo nze omanyi bannamawulire muveeyo ne mubulwa sitole ez'okukola ne mudda kufa okutwasamira kati owulira bye nakulaga ebizimbe bye nakulaga kalitunsi wange gwe ninawulira bikuluma ndeka naawe kalitunsi buli kalitunsi naye kambuuze ani akwata abantu bano n'abateeka ku ma-TV nga tebali professional nze ebbanga lyennyimbidde music ndi professional OS ndi professional mulangira Ssuuna ndi professional zekyo ekyankwaza enviiri zange kyovulaba zaafuuka za red buli akaddiwa yenna
enviri zifuka za red kati kwagala abakazi abakulu mukola batyo nawe otandise okwasa matata kuba ndaba wagwa ogenda kufuna gy'obijja nga we nafunye ebbaluwa nenziteeka mu balooya bange mwagame njagala abakazi abazungu nawe nkugasseeko abakazi abakadde boyagala saabazungu abakazi abakadde taata wanda baani nga mwagala bakazi bangi badonizera abakulema mwalwanira ne big eye omanyi nabadde jo ku TV jo lwe nasazeewo okulaba ku zino TV za Next Media NBS nesanyuka jo nabadde ku TV jo nabadde ku TV Nyendula abaana banjogerako ebintu bye sitegeera. Keizi yasose babadde ne kino simanyi kye kikuli aba blogger kye cyane? Jajja Yuchuli. Jajja Yuchuli ninga yakogeddeko bituufu byere. Yani Yuchuli? Jajja Yuchuli. Oh, kiyisi mecho. Obugagga bwoyina. Oyina ngato zokka tebuli kaseera bazikolenga. Gozi nina engato ze nina gozi nina. Bakazi bakadde oyina obukakafu baani. Ne jajjawo namwagalako. Sebo yisima ne jajjawo namwagalako. Abavubuka banjogeredde mbu nina ndawe yankadde. Abavubuka banjogeredde ebigambo bingi natudde ku TV nga nine mukyala wange. Omukyala n'adduka n'okumbuusa bibogerako obimanyi. Bananda we nakagula ndawe ya peya nya munjugera ko muti ebintu byakisiru we bityo yagambye nga tosanda we ya mukulu nanda we yazogeddeko byabadde off air nze babinsindikidde kafuko yabinsindikidde naba Next Media manjagaza ati akukuba nti wagwa bakuwayiriza nti wagwa okuwako wagwa so omuntu yagwa inzoba n'ekibira kya kalitunsi ono kalitunsi wanne simanyi naye bakusindise wasali usale kalitunsi na mawulire mwasama omuntu yagwa inzo zimbe kye kizimbe nakyo kya sali musale twakulabe wepanga paka mbogenze mu kooti oyina go sotwala mu kooti Next Media sobola gitwala era nagenze mu kooti empapula nsobola balaga photocopy tokwatanga wadde ku bukadde 10 bwa sente bakulirira billioni ya sente suna lwaki kadi sebo bakusindise oli wa Next Media abakazi bokala kataba akasente katinitini bakuwa mitwala 3 2 ne wewana mugamba mitija jeno sali musali nti jijo si buli kimu nti ngenda vayo emiti gikuza okutuukaawo nali nvuddeyo mawulire nenjogerako nti egyo emiti gyange lwaki zimaze kukula nendyoka njogerako si buli kimu nti ogenda mala genda mu mawulire ate naye omugamba njagala abakazi abakadde OS nina emyaka 45 omukazi omukadde wamerere enkanyanya aba myaka 3 kati wemba njagadde omukazi nga alina enkanyanya kitegeeza ali myaka 3 nze abamusinga obukulu abakazi bakaddiwa mangu muli myaka gyagimu neyisima nti ate yisima yesima nsingira ddala obukulu lwakuba ye omutwe gwalema otegeera kati ne kanakaana kati ani yatwala Keizi ku TV bannange naye Keizi ku luno lwogenda otegeera nti gwe walinye gwe weepampaliseeko ngenda balaga empapula Brani wako alabika yamuwa amagezi kino kibrani wako kirega bulezi matama kirabika bakitomeza butomeza lwansonga kyo kiri awo kigoberera bugobezera awo kiwulidde nga siseka busesi kiringa ekimira eminyira ekyo tutiisa ngo sembe dakana akafeka spice otandise okewanya wanyo katwala simanyi ku bubije tugamba omusajja abadde ati omusajja omukale atagala tusobeza kaana kati gwe obuzibu obufunira wataata omanyi spice ayina emyaka emeka spice emyaka spice ayimbidde ebbanga ki 19 ayimbidde ebbanga ki osandula yaluyimba mwaka ki yali enkananga fresh kid anti emyaka gye ye music we kale tugamba abantu ekisembayo omukulu kye kiddako nenga tewerimba nti Next Media solo kusasula sente werimba ekisembayo Next Media wabina ababiganyi mwami Keizi ne Brian wako ne Isima mbatwala mu kooti sifuddeyo bayisima okolera gavumenti sifaayo wenaba Next Media eganyi mwami Kafuko webina ababiganyi njatwala Keizi n'abina ababiganyi ebya kooti nja kuteega Keizi ngenda kuteega muganda wange nkuyina kaka kuku kanji nnyo ojukira omukazi yali kambikomyawo Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.